Okay, kwaniriza webale kutulaba n'okutugoberera eno Big Brother Uganda. Nkomyewo n'omusajja wammwe bamuyita Taata Visa. Omanyi bamukazaako amannya eyo kati nagenza okulaba ate nga n'amannya ge bamukazaako oyo golaba Taata Visa waliwo abadde bagamba nga tatunula mu kamera bw'omulaba bw'otyo bw'ali actual azze munoonyeza jasinga njagala sooka addemu ku bibuuzo ebimu. Patrick, Kizito alaba musajja muyimbi ayimba gospel, musajja musumba mubulizi wa kigambo bwabulira njiri, musajja atete ayina engeri gy'ayambamu bannayuganda okugenda e Bulaya naddala mu nsi eza Europe. Buuza kuba tulaba balamusizaako mwenna Mukama yeebale bakuuma. Ekindese leero waliwo ebibuuzo ebiri video okusiza video emabega gye twakozeeko, waliwo ebibuuzo ebiri ku TikTok baaba ebitabudde wano bannayuganda n'abantu abalala. Ezo ze mulaba visa baganda bange, ezo visa waladde agamba nti alaba passport, alaba simanyi passport, ezo zonna visa patu. Naye kati how can you trust a blind to get you a visa? Oyabadde Sami Twitch, then he will deny everything cause teyakulaba. I have my money fine, but I will pay after visa or pay the agent. You will negotiate, but I will not predict the travel if not connected yet. Kakati abo be bamu ku bantu abazze bakola ki? Abazze bakubuuza ebintu ebyo ndowooza osobola okubaddamu mpolampola awo ebitonotono. Naddala ono ayogedde ku kyokuba nti nno ayina ssente ze naye ayagala asooka afune visa, n'owookubiri oli ayogera ku bulemu bwo nti tolaba n'okola otya okuzaayo ki okubafunira visa. Okay. Mbalamusiza mwenna, mwebale kumbuuza bibuuzo ate mwebale bingi nnyo naye nzizeeyo bitono. Njagala njogere mu bufunze. Mbadde ekyokusooka nadde saagala nnyo bintu bya kamera zammwe Big Bro, ebintu bya TikTok bino, era gwe wansanze wano mu ofisi yange kituufu n'oŋŋamba about TikTok nenzikiriza okugenda mu kamera, naye nabadde siri nnyo nti njagala nnyo ogenda mu kamera because abantu betukolerako bo bamanyi. Ate ekyokubiri fe tukolera abantu bataano, ate abataano bebaleeta abalala ne bw'olaba nga tetulanga nnyo ku TV tuli bannange tulanga mujje actions oba ebikolwa byetukola byogera mangu okusinga ebigambo. Kati enda sooka n'omwami oyo ekyokuba nti omuntu alina obulemu obulamu bwe tekitegeeza nti tasobola. Obutasobola tebuva mu maaso. Kankuwa ekyokulabirako Big Bro, visa ekolebwa magezi, tekolebwa maanyi nti ono amaze okulya ettooke n'enkoko olwo amaze okuloodinga olwo lwagenda kutegeera nnyo ebya visa. Tekolebwa nti ono w'amaanyi mangi asobola n'ositula emmotoka n'olwekyo mu maanyi gaago ye buli kyagenda okukola kigenda kuyitamu. Visa ekolebwa magezi, ekolebwa muntu asetolinze ng'atunudde mu muntu ki kye yeetaaga na kikyali. Ekyokubiri, nze ensi zonna nzitambudde siraba, naye ayinza okuba nga ambuuziza nga tatuukangako na Kenya. Ontegeera kyegamba. So obutalaba okuba nti siraba physically tekiŋŋaana kukola, kubanga abantu bonna betufunidde visa wano era bajja ne balaba nga siraba ne banneesiga ne mbakolera. Abayitirivu beswana kuteeka nti mbale ku ngalo. So ekyo ky'obutalaba ekyo si nsonga. Abantu basinga kwagala waaka gw'okoze okusinga okulaba. Oyo muzeemu. Ekyokubiri, waliwo agambye nti ye ssente zazirina bula kati oyo kamuddemu wano ku TikTok nti bw'oba olina ssente zo Mukama yeebazibwe, naye ssente ezo z'olina ng'oŋŋamye nze nsooke nkole. Kati mbuuza ebirala nze nkwate muzange ekkolere ye kyabadde agezaako okugamba. Omuwa magezi ki? Muki?
mu mbeera bwetyo nti asooke ajje oba ku ofiisi. Oyo bw'atyo asobola okujja ku ofiisi ne twogera. Tumugamba kola bwoti ne bwoti ne bwoti. Ne bw'oba tukoledde wano waffe ffe tetulina buzibu. Sobola okuwa advice. Damti 256 awadabuuza how much are your services? Then Sempijja Ivan PVC yabadde agamba he can't even go there himself. Ekyo nakyo ogenda kyogerako naye mukulu Patrick kati gospel wamuvuddeko. Soko komaawo. Gospel sinza muvaako kubanga gospel ye yanfuula kyendi. Sisobola kwerabira Katonda. Katonda yatuwa n'amagezi agakola bino. Lwako siyinza kusharinga testimony yange naye Katonda yatuwa amagezi agakola bino. Ate yabuuziza simutegedde. Bwe mba ndi mulokole nga ndi wa gospel. Kyogamba kiŋŋaana okukola kye nina okukola ekiva mu magezi omuntu okutabolinga ogenda. Oba kino kye tukola okuyamba okutegeka empapula okuwa advice nina kubanga siri mulokole. Yamba abantu abo big bro. Okay. Patrick, ebibuuzo bingi naye olwakadde ebibuuzo bingi nnyo waliwo wano omuntu naye anyway sooka osiibula batulaba ojja kumuddamu emabega. Kakati abalala basiibula ogabe ennamba y'essimu. Okay, enamba yange y'essimu basobola ogenda ku TikTok ne bateekamu Taata Visa. Enamba yange genda ku TikTok oteekemu Taata Visa ojja kulaba enamba yange na biki bingi. Naye enamba yange eya WhatsApp eri 0702 282734. Ekirala big bro nga maliriza. Amazima tegabeera ku lupapula. Amazima gabeera mu mutima. Kyobudde nga omuntu abuuza kati nkwesiga nti gwe kyowulira mu mutima gwo bw'owulira nga tonneesiga tojja. Gwe bw'oba onneesiga jangu. Amazima tegabeera ku lupapula. Abantu n'empapula bazigaaya ng'ayagala kuggyawo bujulizi. Amazima gaba mu mutima. Okay. Oyo wita Patrick Kizito Taata Visa alaba. Mujje mugende Canada, Australia, US. Ekirala big bro. Ffe tetugaba mirimu. Tetugoba visa mu katabo. Ontegedde? Mugoba visa mu katabo. Omuntu n'afuna. Bw'oba omaze okufuna visa, bw'otuuka eri tusobola okuyambako okuwa amagezi okola otya, omalako otya, oyogera ki, ofuna otya ekyokukola, tukuyambako buyambi. Wabula tetuva no ffe tulina emirimu e Bulaaya. No, saagala bulimba tetukikola.